njagala kwogera ku not anybody, but of course I want to talk to Sandra, and also I want to give one or two thoughts to you online people. One, Sandra, unfortunately olina abantu abasanyukidde ekikolwa kyo ekyobutemu. Of course ekyo kyabutemu. If you are in a developed country, that is attempted murder. But munange, since our state is a failed state, they'll look at it as domestic fucking violence, you know, and you know, just downplay that. Now nalabye abakazi bangi nga bakukubira mu ngalo nga bagamba the girl which is proud of you. Of course bakadama twatuukibwako eggwanga ly'abakadama n'abakazi abali mu bufumba abali bitter. So everybody is putting on your shoes right now. But Sandra, ask yourself, why didn't those women ever murder the men that hurt them? Sandra oli musiru. Sandra oli musiru. Bible yegamba, a wise woman builds her empire, but a stupid woman destroys her empire with her own hands. Sandra, nokwata abaana bo your empire, abaana bo ab'olubirizi bwo n'obavuga n'obatwala mu bbaala ku ssaawa mwenda mu bbaala. What kind of mother are you? Sandra, you're a disgrace. Ku ssaawa mwenda. You make your children, abaana be wakeera n'ozaala, to witness violence, to be witnesses of violence. Sandra, bw'obeera gwe nga oli muzadde nga wakeera nga ozadde abaana abawala n'abalenzi, malaaya n'ava e Rwanda, ngamba malaaya in this context being you. Of course, banga Weasel Manizo taganza bakazi bali decent, era ate kukubeera nga wali faani, obanga yakujja mu bbaala, obanga yakulonda kkubo, whatever that is. Of course we don't care, because the end justifies the means. Clearly the means have told us where you came from. Omukazi n'ava ewaabwe Rwanda najja n'akuttira omwana, bannange Weasel baamukupimako. Sandra, tukugambye buli mwaka nti obufumbo bwe bubeera buganye buveeko, ne gavumenti ey'e Rwanda nejja neekunona. Weesiba ku Weasel baamukupimako mbuno bw'atabeera ye abasajja abalala balegeya mu kima nakyo. Nalabyawo abakazi nga bagamba era Weasel aludde nga amukuba. Bannange twakagamba Sandra emirundi emeka okuva mu obwo obufumba. Ate ffe munnange batuwuliriza abeera bagamba mwe, how can you advise a woman okuva mu bufumbo bwe olwokubanga mu obwammwe bwagaana? Sandra, that is why tuli bakyabula akuuta. We do not want to be called stupid like you. Sandra, teri muntu alina magezi. Kati gwe Kadaama awagira Sandra okukoona Weasel. Njagala okubuuza gwe Kadaama ali ewa baba nga okeera okukunya bbi mu kanzu eya baba, naye nga walina omusajja e Uganda n'akuzaalamu abaana oba omwana, n'otuuka nga olabira ddala omusajja omwesonyiye, olabirira abaana bo paka wa mu bwa Kadaama. Lwaki oyo omusajja tewamutta? Lwaki oyo mbuno wakuta omusajja n'omutwalira abaana mu bbaala? Of course that's stupid enough. Wanyize nnyo mbula okubanga Weasel yakugambye mbuno towooma. Of course towooma, ate ffe twali tukuzinyeeko. Omusajja abadde akuzine yakuzaalamu abaana akugambye towooma. Tetusobola muwakanya kuba ye witness obuwoomu bwo, so we don't know oba owooma oba nedda. Ye atugambye towooma, mboolwo noonyiga nnyo. Abakazi mwakavuma abasajja tomalaako emirundi emeka. But every time a woman leaves a man bagamba omusajja abadde tamalaako.
obutamalako izo obutawooma musiiba mukirangira abasajja everyday lunaku. That is the pick up line for women. Tuwali tomalaako. Omukazi yayenze. Lwaki yayenze? Omusajja alabika yali tamalaako. Neku Amiri bwe twagambye nga nange ntwalidde nagambye Becky we yatuukidde okuvaayo alayika omusajja abadde nga tamutuusa ku ntiko ekyo mbunno mu kyekyasinza okukunyiiza omenye omwana wa munna amagulu nayongerezaako mbunno ogira ekibuto tokirina wentunuulire wangulangako wano detox nga tokyalina lubuto n'olekeraawo mugula batandise okulangira ekibuto mu kifo ky'okwefubako osala olubuto otomera muntu. Yagambye mbuno walimba abantu mbuno wali Miss Rwanda waliko Miss Rwanda bakazi mwe abo ku internet nze kati I know why abasajja bagamba abakazi basiro. Because every time there is a scandal, women always have to. Obwedda nno bagamba ate family yaabwe yatakalamaji si ensonga. Two wrongs do not make one fucking right. Of course, an opinion is like an asshole. Everybody has it. Naye bakazi mwe muswaza. Kadama gwe eyawagidde Sandra ng'oli muzadde wandisanyuse nga yegwe mama wa Weasel. Really? Okutta omusajja daaga omutamiivu omunyiwa omwenge. Actually your marriage has been toxic, and from what happened last night I don't think you're innocent. You must be contributing a lot to that abusive marriage. I am not gonna victim blame. I'm not gonna jubilate over a woman attempting to murder a person. I'm not gonna do that. Natunuliddawe ebikazi nga biwagira Chosen Becky for making a fellow woman a single mother. Olunavaawo nga mutandika okugamba ye bannange embwa nga zifuuse embwa nga batandika okugamba ndi single mother munyambe. Chosen Becky was once a single mother. Oyo matako walipo oyo Chosen Becky was once a single mother era ng'azadde mu musajja w'abendi omufumbo. Atulojjere ennaku eri mu bwa single mother. Mulokole ne balokole banne bamukongratulatinze basubi queen manya bani congratulations my sister congratulatinze olw'okumenyawo obufumbo bwa mukazi munne namu making a single mother. Bakazi mwe mulekerawo okusupporting ebintu ebyekifaka. Sandra Teta ogenda tulaba kimafia ate mwe poliisi ye Uganda Sandra we munaamuta fenga abantu tujja mukolako ng'obuyinza bwe bwetagisa senga abadde musajja nga yakedde n'akoona omukazi bw'atyo mwandiwulidde ebintu bya sympathy kale muli babi. Waba onoonya mulabe wotomunoonyeza wala munoonyeze mu mikwano gyo egikwetoolodde. Chosen Becky nzijukira olunaku Rashida lwe yasooka okuŋŋamba nti alowooza oddetinga bbaawe n'amuvuma n'okumuvuma ne mugawula gwe teweesirwaze kyekintu tekisoboka bali just ba workmates. Oli photographer oli muyimbi client we. Chosen Becky bintu bingi Rashida byabadde ayitamu mu bufumbo bwe amasimu bingi byasaagala kwogera because sizze kulabisa tutuukire ku nsonga oli muzadde. Leave alone men change. Chosen Becky, you are a mother. Ate oli muzadde sinti wa mwana omu oba babiri oba basatu oba bana. You know what mothers go through. Omwana ono Rashid omumanyi bulungi nnyo era obadde okimanyi nti baawe yamugaana okukola byonna obimanyi. Let's not pretend. Byonna obimanyi. Naye kati she's there suffering with her kids talina buyambi. She doesn't have any help. Abaana be tebalina kyakulya. Amasimu ge gonna yagaggyeko. We have tried calling her naye amasimu ge gonna tegaliiko. Nze mbadde ndowooza nti oba yagenze newaka nkubidde senga wange nga taliyo. Chosen Becky, you know each and everything that has been happening with Dad Cameron and Rashida. We should not repeat. Chosen Becky, I expect you to know what it means to be a single mother at the age of 24.
abaana bo bamanyi era okimanyi nti abadde takyabawa buyambi because mubadde mubeera mwenna. Engeri gye kintakkirizibwa kola interview yonna oba kulabikira mu mawulire oba kola video yonna okweyogerako, tubasaba tirisiti mwaba mwagala mu privacy mumuyambe, kuba ffe wonna we twandimujje all connections zonna ziri disconnected, esimu ye teriiko, wonna we yali ali taliiwo lwansonga yeewala bingi. Kati Chosen Becky, kino ekintu mukikoleko nga amawulire teganajja. I'm not attacking you, Chimanyi. If I was to attack you, Senga attacking at that, because this has been happening for a long period of time. So let us not pretend. I am not attacking anyone. Chosen Becky, I'm not attacking you. Daddy Cameron, if you can't take care of your kids, go again to swara. Omusajja omukulu n'olekawo abaana bo babiri nabo bakulemye okulabirira saagala kugattako ekiri kwerabira abasajja mwerabira mangu. Sijja kwerabira olunaku lwe wajja ewaka ng'oyo omwana ali lubuto, your first kid, ne weegayirira mumumpe we tunaakulaakulana nja kudda. Men already yeraliikidde because depression yokka gy'abadde ayitamu mu bufumbo bwe obimanyi amasimu bye mubadde mukola, but again agiyitemu even when she no longer has that marriage. Bino ebintu bibadde bisobola beerawo bulungi nga bwe wamugaana okukola kati kwolawooza atandikirewo okulabirira baana bo. Okitegeera no teweefula nnyo musajja wa luxury, toli bya luxury by'oli. Daddy Cameron tukumanyi, abakumanyi bakumanyi. I'm not attacking you. I am not attacking you. But do justice to your kids. Do justice to your kids. Mama waabwe amugaana okukola singa katali mukulabirira abaana be nga gwe talina yadde kyakwagaza. Chosen Becky, you have been there with that family. Kuva wansi, kuva Kasubi, paka Nansana, paka wawona. You have been there with them. Don't be a serpent. At least vera wakisangwa omuntu eyalakedeko ne weewakana mu maaso ga Rashida n'omugamba you're not dating the husband. Kwata kiro ya sukali oba omukyala alabirira abaana be. Okitegeera? Because amazigo y'omwana gakaabye because of you two. Ojja gasasulira. Kuba naawe oli mukazi. Yes, you want a figure father for your kids. But still consider nti n'oli omukyala yeetaaga okulabirira abaana be.